Kadaama TV kifaananyi kimulabaawo kya muwala gwe bayita Nakalema Justine. Kigambibwa nti Nakalema Justine ali mu ddwaliro talina buyambi ate ne famire ye tennakubeera nga ekimanya. Kigambibwa okusinziira ku magi vidiyo gy'agenda okubeera nga annyonnyolako, agamba nti nno omuwala ono ali mu ddwaliro naye obuzibu bwava ku yali atoloka nga bakama be tebaliiwo, oluvannyuma okubeera nga baali bamuyisa bubi n'asala amagezi n'agamba okusinga okufiira mu nnyumba eno kanziroke. Bakama be kye baakola baamusibira mu ruumu, bwe bamusibira mu ruumu n'asalawo atoloke Ngayita Muddirisa. Mu kutoloka Ngayita Muddirisa yava mu ddirisa waggulu n'agwa n'amenya okugulu era ali mu ddwaliro ng'okugulu kumenyefu. Naye yasobola okubeera nga yeewalula n'asanga muzirakisa eyabeera nga amutwala mu ddwaliro. Kino nno tukyebaliza Katonda okubeera nga wadde ali mu ddwaliro nga amagulu galiko ekisemiiti teyasoosaawo mutwe, kuba singa yasoosaawo mutwe ate oyinza okwesanga awo wennyini teyalivuddewo. W'aviira waggulu n'akubbawo amagulu n'agamenya, kitegeeza nti omuwala ono ate era yali mu buzibu. Katonda n'amuyamba n'ayita mu ddirisa, wadde yamenyeka naye okugulu kujja kuyungibwa era ajja kuwona, ajja kuba bulungi. Kati awo bwe twagalira omuntu yenna amanyi bazadde be abeere nga atukontakitinga tulabe engeri gyetusobola okubeera nga tuyambamu omuwala ono. Kasooke tuwulire Magi bw'ayogera naye ku nsonga eno. Nakalema Justine ali mu ddwaliro, omuwala gumulaba mu kifaananyi wano. Nsaba muntambulize vidiyo eno etuuke ku bazadde be oba etuuke ku abo ekikwatako. Nakalema Justine talina ssimu right now. Mu kwetaasa okuva mu nnyumba y'abakama be bambi essimu yagirekayo ne ssente ze yali atereseewo za myezi 2 yazirekayo. Bakama be bamusibira mu Roomo. Nakalema okwagala okwetaasa yayita mu ddinisa n'abuuka n'agwa ebweru era kwe kugulu nga mumulabaawo nti ali mu ddwaliro right now. Nakalema bwe yagwa wansi obulumi teyabuulirirawo nga bw'omanyi nti weetaasa okusinziira ku mbeera abaana gye bayitamu ennaku zino. Yeewalula n'afuluma geeti ne yeewalula mpaka bwe yafuna muzirakisa eyamutwala mpaka mu ddwaliro gy'ali essaawa y'olwaleero. Naye talina ssimu kyemmanyi bazadde be bayinza okuba tebannaba kumanya nti omwana waabwe yafuna obuzibu. Naye munansonyiwa bamikwano, mu biseera by'emabegaawo mbadde nnoonya omuwala gwe bayita Miri. Waliwo omwana eyajja almost kati wiiki ziringa 2 nampa bu odiyo bw'ono omwana Justine ng'agamba olubuto lunnuma ndi mu mbeera mbi naye simanyi oba biki bye bampadde oba simanyi biki bye nalidde. Nga bagamba omwana ono nti tumunoonyeze obuyambi atasibwe okuva mu nnyumba eyo. Saasobola lwaki? Nti sikola vidiyo nga sigirinaako bukakafu. Era nagamba omwana nti mumpe ennamba ya Justine njogere naye oba mwe mumuwe ennamba yange ayogere nange. Omwana n'aŋŋamba nti ennamba nagimuwadde tanaba kusindikira message ne mbagamba nedda. So omwana oyo n'avaako ne baba nga tebakyamuwuliza. Ndowooza mwaka akaseera kennyini Justine we yeetaasiza okuva mu nnyumba eyo. Era bu odiyo bwe mbuyina ng'agamba olubuto lumuluma. Saasobola kumuyambirawo lwa nsonga sitera kukola vidiyo nga siginaako bukakafu oba nga soogeddeeko n'oyo mwana ali mu buzibu nannyonnyola embeera gy'ayitamu. So mutambuze vidiyo. Nakalema Justine yeetaaga kuzzibwa waka bamikwano. Tetumanyi mu ddwaliro gy'ali kiriina ye yamuyambye okubanga n'ekyo ekifaananyi kye mulaba wano tukifuna. Kiriina yamukuba ebifaananyi n'abisindika ne biba nga bitambula. Era nva nange kukirisiivinga ssaawa ya kaakati. Era akimpadde n'aŋŋamba oyo omwana gwe nali nkugamba okuyamba amaloboozi ge nakusindikira ng'agamba olubuto lumuluma. So mutambuze vidiyo. Nakalema Justine bambi ayagala kuzzibwa waka agamba talina wadde 10 wadde ekyokulya.